oba 0750 192 549. Cats and Dale Surveys Limited. Sol TV, good morning. Tukwaniriza natera mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wakati mu Omunnyo Ku Makya. Manya zetu simapolo okulabika nti nkwongerayo lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogwokuna 2021. Tukwaniriza natera tutambule n'ensonga y'ebyobufuzi tunulidde ekisaawe butya kiyimiridde olunaku lwabadde lwaggulo ababaka ba National Resistance Movement ekibiina ekiri mu buyinza ne basitula okugenda ekyankwanzi ku National Leadership Institute balabike nga bakwasaganya ensonga y'olusirika olugendo okumala obolyawo weeks nga 3 kyetwategeddeko nti bakudda ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwa April. Ensonga eyo tugenda okwetegereza tunulire obolyawo ebinaava ekyankwanzi ku mulundi guno binaabeera ki kinyusi ki ekirimu ensonga eyo eya retreat. Ebyo byonna mu program nga tutambula wamu n'aba Cats and Dale Surveys Limited abavuddeyo oba beesoboddeyo okulabika nti bakuyambako mu ntegeka bw'oba otegeka okuzimba ogula ettaka okulabika nti okola projects ez'enjawulo ku ttaka yitayoko mu ba Cats and Dale Surveys ate bakuyambe olabike nga tofiirwa nsimbizo. Aba Cats and Dale Surveys basangibwa Matuga ku mayiro 11 ku Bombo Road awono wobasinkana bakozesa tekinologiya y'omutindo ne bakakasa nti ettaka lyogenda ogula lazima tuufu togenda kugwa mu bafere basinkanawo wenyini okuliraana ekkubo eryambuka ku Matuga Health Center 2 ensonga balabike nga bagyongerayo mu maaso ate ofunemu ddala bantu besimbu tubamanyiko nti kyetubamanyiko kiri nti bantu besigwa baba Cats and Dale Surveys Limited. Tugenda maaso tunule ensonga eno ababaka abalowoozebwa okuba nti balinga mu bisatu wetwogerera bandibanga batuuse dda ekyankwanzi ku National Leadership Institute basimbudde ku kisaawe ekya Kololo Independence Grounds olunaku lwadde lwaggulo ababaka okusingira ddala babaka ba NRM abakalondebwa omulundi ogusookedde ddala mu Parliament. Awono we wali n'ababaka nga 67 abali independent learning nenga besigame ku kibiina kya NRM songa ate n'abayite abatonotono abagenda okweyunga ku tiimu eyo ate nga bagenda kubeera ekyankwanzi ebbanga lyeryo egere. Twategezeddwa nti ekibatutte ekyankwanzi oboolyawo ekisookerera kwandibanga kuweebwa orientation baweebwa orientation ku ideology y'ekibiina kya National Resistance Movement ate n'ekyokubiri ekyokubeera nti oboolyawo wabeerewo cohesion okubuildinga party cohesion nti bano bamemba babaka bapya ba parliament ku kibiina kya NRM bamanyi n'okumanyagana ndowooza mu ekiri okulabika nti bagonjoola n'obumulumulu obubadde nga n'emiwaatwa egibadde nga gitandise oboolyawo okulabika mu kibiina kya National Resistance Movement. President Museveni ate nga ye national chairman w'ekibiina kya NRM asuubirwa essaawa yonna naye okugenda ekyankwanzi abasinkane ndowooza awo retreat oba olusirika we mukolo okugenda okugulawo olusirika byonna bye tulindirire naye mu byonna tunulidde retreats butya bwe ziyamba oba bwe zizimba democracy okusingira ddala multi-party democracy. Then nekyokubiri kyekubeera nti biki byetusuubira ebigenda okuva mu lusirika lwa NRM ekyankwanzi wadde batugambye nti ensonga ya okulonda oba enkalu ku kifo ky'obwa speaker ne deputy speaker teri ku agenda oboolyawo tulowooza nti yensonga emu ejja okuba ku mwanjo ekyankwanzi tosobola kubanga ogenda kuŋŋanya ababaka bwe batyo bangi ate nga tumanyi nti webanaaviirayo oboolyawo n'okulayira nako kujja kuba kutuuse ate n'okulonda speaker ne deputy mu parliament naye ekiseera kyekimu so oboolyawo gwe mukisa ekibiina gwe kigenda okufuna okugezaako okukunga obuwagizi obwa anaabeera nga ye favorite ku kifo ekyobwa speaker. Then ekisembero ddala kyekyokubeera nti obwatusuubire surprise ki okuva ekyankwanzi kuba ku mulundi guli kyenzijukira nga mu 2014 twalabako embeera eya soul candidature
yave Kyankwanzi bwanga mujjukira bulungi Honorable Evelyn Anite abadde omubaka w'e Koboko bwe yafukamira n'asaba nti President Yoweri Museveni mu kalulu akaali kabindabinda ka 2016 ajjenga sole candidate. Mujjukira nnyo abajjukira embeera yaliwo mu kiseera ekyo ye surprise oboolyawo yava mu lusiriko lwa 2016 ate gye byaggwera ng'era Yoweri Museveni akomyewo nga sole candidate. Mujjukira bulungi embeera yaliwo embiranye yaliwo wakati w'ekibiina ne yali Ssaabawandiisi mu kiseera ekyo the right honorable John Patrick Amambabazi embeera yaddakaawo ne obukubagano bwajjawawo mu kiseera ekyo. So kyetulindiridde okulaba nti buli Kyankwanzi buli lwatuula oboolyawo wabaayo surprise wabaawo ekiva eKyankwanzi. So byewe byetunuulidde n'olwaleero kate katutunulire retreat zitegeeza ki eri ebibiina era mu kiseera kino kyennyini nsaba nkwanjulire omugenyi wange Mwami Frank Lusa ye country representative owa Netherlands Institute for Multi-Party Democracy mu ggwanga Uganda ate nga alina n'ekifo ku mukago ogwa iPod. Mwami Frank Lusa nkwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya sooka obuuze kuba tulaba ate tugende maaso ne program. Webale nnyo okubeera okunteka ku programu eno abalaba Soul TV mwenna mbalamusizza ku makya gano era nsubira nti mwenna muli bulungi era nga olunaku mulutandise bulungi. Well, Frank Lusa tusanyise nnyo okuba nti otweyunzeeko enkyaleero twandiyagadde twogere ku retreat oba olusirika lwa NRM basimbudde olunaku lw'egula ababaka nandiyagadde ompe endowooza yo ku bukulu bwa retreats mu ntegeka ya multi-party democracy. Webale nnyo Apollo, njagala kusooka kugamba nti tulina okujjukira nti Uganda kati okuva 2005 ogwo omwaka twasalawo nti tugende mu nkola y'ebibiina ebitali bimu omuzungu kyayita multi-party democratic system. Mu multi-party democracy wabeerawo ebibiina ebyenjawulo ebivuganya nga buli kibiina kiba kirina programu yakyo kwe kyagala okutambuliriza eggwanga. Programu ezo mu biseera ebyokulonda babiziteeka mu kintu kye bayita manifesto ne bagenda eri abantu ne babanjulira programu zaabwe n'entegeka zaabwe n'endowooza yaabwe n'omulama gwe baliko mu nsonga ezikwatagana mu kutwala eggwanga mu maaso. Abantu ne balyoka basalawo gwe baagala oba ekibiina kye baagala okutwala gavumenti ne balyoka balonda. Kakati buli kibiina kiba kiyina emirandira oba foundations oba gamba nti enkola gye kitambulirako abazungu kye bayita ideology. Era bwe mulonda ababaka nga mulonza ababaka nga ba bibiina muba mubalonze okutambulira ku musingi gwa ideology y'ebibiina bye mubalondeddeko. N'olwekyo ndowooza kati NRM erina ababaka abasukka mu 3 abalondebwa abantu okujja mu palamenti y'e11. Ndowooza kati NRM eyagala okufuna akaseera okunnyonnyola ababaka baabwe omusingi gwa ideology NRM kwetambulira bintu ki NRM byagala okukola mu kisanja kino ate yagala bikola mu ngeri ki era ababaka baabwe babasuubiramu kweyisa batya mu kutambuza emirimu n'entegeka eza NRM. Kubanga abakiise bano bayingira palamenti babeera babaka ba NRM oba babeera babaka ba DP oba babeera babaka ba UPC. N'olwekyo balina okutambulira ku ebibiina byabwe biba batumye kubanga buli kibiina kibirako entegeka. N'olwekyo nsuubira nti buli kibiina kyonna naddala ebibiina ebiina ababaka mu palamenti birina mu kaseera kano okubanga byonna bitegeka engeri ya retreat oba meetings ezitali za njawulo okulaba nti ababaka baabwe bababuulira programu z'ebibiina n'engeri gye baagala batambuzeemu emirimu gyabwe bwe banayingira palamenti. Kubanga oluyingira palamenti balina okusigaza abendera za ebibiina byabwe n'okutambulira ku bintu bye baasuubiza abantu ng'ebibiina mu kunoonya akalulu ka mwaka guno. N'olwekyo ndowooza
kyetugenda okubanga tulaba ekyankwanzi mu kulaba okwange nsuubira nti tugenda kuba tulaba nti abakulembeze ab'ebibiina ebyo nga babuulira abakiise baabwe ideology NRM, enzikiriza NRM gyevudde, NRM gyeyagala okulaga, n'engeri gye bagenda okutambuzamu emirimu gyabwe okulaba nti babeera bonna nga basa kimu nga bayingira olukiiko olwa palamenti okutandika emirimu gyabwe mu palamenti e11. Frank, concept ya caucus, concept ya retreats nga zino tulabanga obolyawo NRM yesinga nnyo okugitwala okugiteekamu amaanyi obolyawo wandibanga osobola okisa ku busobozi nti yo NRM erina obusobozi obolyawo okusingako ku bibiina ebirala byonna naye olaba otya mu bibiina ebirala ebyo ebyobufuzi bo bakikute batya concept ey'okufunamu kaseera kako kuritiringa kuba ebibiina ebirala nga Democratic Party ekyokulabirako ogenda okulaba nga retreats obolyawo ze bakola zibeera zitunulidde oba okulonda ba delegates oba okulonda obukulembeze tebabeerako obolyawo tebatera nnyo kubeera na budde obwo oba okubeera ne retreats nga zino eza ideology oba ideological orientation n'ebirala bwe bityo. Simanyi ensonga eyo gyogerako ki na bukulu ki bweyina eri entegeke ya democracy? Ekisooka okutegeka retreat oba caucus oba enkuŋŋaana ez'ebika nga bino kitwala ssente nnyingi. Tukimanyi nti weetaaga ssente nnyingi okuwa transport abakiise abagenda okujja, okubasuza, okubawa emmere n'okutegeka kwonna. Ebibiina nga bwe tumanyi mu Uganda ebitali bimu naddala ebibiina ebiri mu kuvuganya gavumenti bibadde birina obuzibu obw'okumobilizinga ssente. Zibadde zitera nnyo okufuna ssente zino okuva nga mu w'omusolo nga ziyitamu akakiiko k'ebyokulonda n'ezo ssente ze bafuna nazo si ze nnyingi eziri awo ate nga ebibiina byaffe mu Uganda tebinaba kuyiga oba kukula mu ngeri ey'okusolooza ssente okuva mu bamemba baabwe. Abasinga abawagizi b'ebibiina baba basuubira n'okufuna ssente okuva mu bakulembeze ab'ebibiina ebyo mu kifo ky'okubanga beebazaawo ebibiina byabwe nga bwe kiri mu mawanga amalala. N'olwekyo olw'ebizibu ebikwatagana ne ssente ekyo ekisooka ebibiina naddala ebiri mu kuvuganya gavumenti tebiteera kubeera na busobozi kubaako na ngeri ze bayinza okutambuzaamu enkiiko ez'ekika kino ate nga ye enkiiko zino nkulu. Kyova baffe ng'ekibiina ekiwagira ebibiina eby'obufuzi mu Uganda tugezaako okubeera nga tusaba gavumenti bongere okuteeka ku nsako ya ssente eyamba ebibiina naddala ebyo ebibiina abakiise mu palamenti kubanga bibeera ne programs ebagala okutambuza birina okubeera nga bikola oversight ku ntambuza ya gavumenti birina okuba nga bitunulira gavumenti byebikola ne bireeta alternative opinions ogamba nti mukoze bubi mwandikyusizaamu mukolewe muti newe muti. N'olwekyo zino enkuŋŋaana zandibadde enkulu. Ekyo kisooka. Ekyokubiri ekibiina nga NRM olw'okuba nga kirina abakiise bangi mu palamenti kyetaaga okubeera nga kirina caucus kubanga bw'obeera n'abakiise bangi kitegeeza nti n'abantu endowooza zaabwe teziba ze zimu ku nsonga ezitali zimu. N'olwekyo kiba nga tekifaanana bulungi genda mu palamenti ku nsonga enkulu buli omu n'ayogera kyasanze ate nga musobola okugendako mu nnyumba yammwe ne mubigaayagaayamu ne mugamba nti kwena ensonga ffe ng'ekibiina kyaffe okutambula kwa ideology yaffe twanditambudde bwe tuti. N'olwekyo olw'okubanga balina abakiise bangi basaana bafunenga enkuŋŋaana ez'ekika kino okwogera naddala ku nsonga enkulu ennyo ze balowooza nti tebandyagadde kutuuka mu palamenti ne babanga abatali mu nnyumba emu. Naye ebibiina ebirala ebitalina bakiise bangi mu palamenti, for example ekibiina ekirina abakiise nga 10 oba abakiise nga 15 tebeetaaga lukuŋŋaana lunene nnyo okutuula mu meeting ne boogera kye baagala okwogerako. Waliwo ekibiina ekirina omukiise omu, so n'olwekyo tebeetaaga kubeera nga mulina meetings ennene ennyo bwe zityo. N'olwekyo kiyinza okuba nti okusinziira ne ku numbers waliwo ebibiina ebirala ebisazeewo ne bigamba ffe olw'okubanga namba yaffe si yenene eri awo tulina engeri endala gye tuyinzaamu okuteesaamu oba okukaanya ku nsonga enkulu ze twagala okutwala mu palamenti. N'olwekyo tuleme kulowooza nti olw'okubanga tetuwuliddeeyo
nti waliyo olukuŋŋaana gagadde ng'ono NRM nti ebibiina ebirala tebirina kyebikola ku nsonga eyo. Nsuubira nti nabo bayinza okuba nga balina meetings abezigenda mu maaso nga bategeka ababaka baabwe ku nsonga ezikwatagana na ideology y'ebibiina byabwe okulaba nti batwala mu maaso emirimu gy'ebibiina byabwe. Mwami Frank Lusa, twogere ku attitude n'engeri ensonga ya okusingira ddala NRM nga bagenda ekyankwanzi gye tumanyi nga ye National Leadership Institute a funding ba government institute gye tumanyi nti eteeka okuba nga erina facilities esobola okuyambako mu kusomesa n'okukola byonna ebyetaagisa okukolebwayo. Ne bannayuganda engeri gye bakitunuliramu oba oliawo ne batunulira retreat eza NRM ogenda ekyankwazi nga okugenda okukola ekobaane oba okusaasaanya ensimbi y'omusolo. Olowooza si kyekimu eki undermininga obukulu bwa retreats ez'ekika kino? Mwami Apollo, ensonga eyo gy'oleese ensonga nkulu era nkimanyi nti abantu bangi babeera bagyemulugunyako naddala abali mu bibiina ebivuganya gavumenti, kubanga baba bagamba nti kyankwanzi bwe banga National Leadership Institute ya Uganda era ng'ebeezebwawo ssente z'omuwi w'omusolo yandibadde either eri available nti buli abalala bonna Abannayuganda n'ababibiina ebitali bimu basobola okugikozesa, era ekyo nange mba nkiraba. Naye n'ekyokubiri okugamba nti olwokubanga bagenze ekyankwanzi nti ssente ze bagenda okukozesa za gavumenti ya Uganda tulina ekyo kyetaaga kukyebuuzaako oba kukinoonyerezaako, kubanga oyinza okusanga nti ssente ze bakozesa za NRM ekyo tetukirinaako bukakafu nti ssente zivudde mu Ministry of Finance oba zivudde mu ggwanika ly'eggwanga. N'olwekyo kyo kisinziira ku evidence, naye nga ntegeera abalowooza nti bagamba nti state facilities zandibadde tezikozesebwa nnyo okukola mirimu gya pate. Naye ate bannayuganda bannange tulina okukkiriza n'okujjukira nti NRM wadde NRM is a party, ate NRM ye party eri mu buyinza. NRM currently yeri mu gavumenti, yetambuza gavumenti. N'olwekyo waliwo abakulembeze abali mu NRM ate nga bebakulembeze ne mu gavumenti ya Uganda. Oluusi tubadde tuze tulaba nga waliwo emirimu egimu egikolebwa ne ku State House olw'okubanga President w'eggwanga ate ye chairman w'NRM. N'olwekyo oluusi wajjamu ebintu eby'engeri emu bw'ekyo. Eby'engeri eyo tugamba ate kati emirimu gy'ekibiina waaki ate bagitadde mu facilities za Uganda. Najjukira nti ate chairman wa NRM ye president wa Uganda. Kizibu nnyo ebintu ebyo okubeera nga tubiseparatinga. Kyandibadde kirungi bwe tuba nga tusobola biseparatinga, naye oluusi wabeerawo obuzibu okubiseparatinga obulungi mu ngeri buli omu gy'alaba. Naye nga ekyo gamba nti state facilities zandibadde zikozesebwa abantu bonna Abannayuganda engeri gye zisasulibwa omuwi w'omusolo nkitegeera, ate nange ndaba nga kirimu ensa abakirowoozaako bandibadde ensonga nkulu bandibadde nayo ne gavumenti yandibadde egirowoozaako, kubanga facility kyankwanzi ya ggwanga ya Uganda, n'olwekyo erina okuba nga ekolera Bannayuganda bonna, si ab'ekibiina kimu kyokka. Naye sinabakuulirawo ba nti waliwo ekibiina ekirala kyali kisabyeko okukozesaako na kyankwanzi egyo ne bagamba tetukukkiriza ekyo, twandyagadde tukiwulire tuwulire ensonga ki zibawaayo okugaana ebibiina ebirala. Naye nga kyogedde nkiraba, naye nsuubira nti ssente zibagenda okukozesa ekyankwanzi tujja kuba tukitegeera gye bujja mu maaso, naye nsuubira nti ssente zino ziva mu nsako y'NRM si mu ggwanika ly'eggwanga Uganda. Nga tugenda kuwumulamu katusembyeyo n'ensonga eyo eya funding. Oyogedde ku funding nti oba oliawo ebibiina ebimu olw'okuba nti tebiina sources of funding ezisobola okusustaininga programs ez'enjawulo omuli ne retreats ez'ekika kino. Mwe nga batunuulizi ba demokulasiya n'engeri gy'ekulamu ate nga muwabula n'okuwabula ate nga munene ku level sobola okugatta ku policy, mutunuulidde mutya funding nti oba oliawo wandibaddewo omutemwa
omutemwa ogubeerawo direct okuzimba ebibiina kuba kyemanyi nti ebibiina sources ezisinga zebafunamu oba emikutu gye bafunamu ensimbi either kubeera n'ababaka mu parliament ne babaako omutemwa gwe bawaayo eri ekibiina oba kubeera kufuna ku ba well wishers ne babawako kye babawadde tewaliiwo oba oliawo omutemwa guliawo gwennyini ogugenda directly mu bibiina okuzimba capacity bwe bityo simanyi oba osobola okubaako kyotangazaawo nti otuwe ne kyolowooza nti oba kyandibadde kirungi government okubaako n'omutemwa gwewaayo ebibiina directly nebisobola okuzimba capacity mu ngeri y'okukulaakulanya n'okuzimba demokulasiya olaba otya ensonga eyo mwami Frank? Ensonga gy'obuuziza Apollo nkulu nnyo. Ekibiina kino kyenkulira ekya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy kyekimu ku bibiina emyaka 10 giyise ekibadde kisinga okunoonyereza ebibiina ebyobufuzi ebibiina abakiise mu parliament obuyambi oba sapoti okulaba nga batambuza emirimu gyabwe okuzitwala mu maaso. Sente tuzitera okufuna tuzifuna okuva mu badonors abatali banjawulo ate nga abasinga bazungu. Tuze tukiwulira nti si kirungi nnyo ebyobufuzi by'eggwanga okubeera nga bitambulira ku sente ez'abagwira za mikwano gyaffe abatali bana Uganda kubanga wadde mikwano gyaffe ebyobufuzi biri sensitive nnyo. Kyandibadde kirungi nti ebibiina ebiri mu byobufuzi ebinoonya okutwala obuyinza obwa gavumenti bibeera ne sente ezaabwe ku lwabwe nga tebalina kudipendinga nnyo ku bagwira wadde mikwano gyaffe abatali mu Uganda. N'olwekyo tuzze nga tusindika gavumenti nga tusaba gavumenti nga twogerana abakulembeze abatali banjawulo okuyita mu bibiina mu kitongole kya iPod ogamba nti mwongere ku sente zemuwa ebibiina at least abakiise mu parliament. Edda nga basoka mu 2010 bakkiriza ne bagamba kale tujja kuteekawo sente nga ziyita mu electoral commission nga zigenda direct mu bibiina ezo nazo zibeerewo ne bateekawo obuwumbi 10 okutandika. Bagamba buli kibiina ekirina abakiise mu parliament bajja kugabanako k'obwo obuwumbi 10 naye ate ne wabeerawo obuzibu bw'engabana kubanga nga bagamba nti we tuba baakuzigabana tuzigabanye nga tugamba nga tusinziira ku namba y'abakiise boyina mu parliament. Ne kirabika nga NRM ebadde n'abakiise abangi mu buli kisanja ebadde esinga okutwalako nga esinga okutwala sente esinga obungi ebiina abakiise abatono ne bafunira ddala esente ntono ezitasobola kubanga zimala emirimu gyabwe. N'olwekyo ne baba nga basinzira nnyo okuza abadona abazungu n'abalala. Naye mu iPod ezijja zibaawo baze bakyogerako ensonga eyo era mu mwaka oguyise bazisitula sente ze ne ziva ku buwumbi 10 ne zifuuka buwumbi 2 era president w'eggwanga mu iPod yasembayo eyatuula mu March summit y'aba president yagamba bazongeze zibeere 3 naye nga n'engabana bafune engeri gye basobola okugikyusaamu ereme kubanga ewa nnyo ekibiina ekirina abakiise abasinga ng'ate enyigiriza nnyo abalina abakiise abatono kubanga buli kibiina kisaana kikule buli kibiina kisaana kibeere n'omusingi ogw'amaanyi ogutambulira ku ideology ku nsonga ezisobola okukyusa eggwanga. N'olwekyo kiyamba ffenna okulaba nti ebibiina bibeera by'amaanyi ate ga birina capacity. Naye n'ekirala Bannayuganda tulina okuyiga nti bino ebibiina by'ebyobufuzi tebiba bya bannannyini byo. Bannannyini b'ebibiina tebabeera bakulembeze bokka. Bannannyini b'ebibiina babeera abawagizi b'ebibiina ebyo. N'olwekyo bw'obanga owagira ekibiina mu nkola entuufu wandibaddewo oba membership fee oba subscription fee ogamba nti nze ndi member card holding member eyetongodde w'ekibiina DP oba w'ekibiina UPC oba w'ekibiina Justice Forum oba FDC oba NRM nga wagula kadi n'oteekayo naawe n'obeera n'omugabo mu kibiina kyo n'ogamba nti ddala nkyenyumirizaamu kubanga nagula kadi era sente ezo ziba ziyambako mu kutambuza ekibiina. Oba oli wa NUP n'ogamba oguze kadi eya NUP n'ogamba kaakati
gwe mugabo gwange gwenguze nja kuba nsasula buli mwaka okulaba nga ekibiina kyange kitambula kigenda maaso kireme kubanga kibeerera okulinda ssente za gavumenti oba kulinda ssente z'abadonors abatali bamu. Muze muwulira nga abantu bagamba nti oluusi amawanga security y'amawanga egenda nefunamu obuzibu olw'okubanga ssente ezitambuza ebyobufuzi ziva bweru ate abantu ab'ebweru oluusi babeera ne program ezitali zimu. N'olwekyo nze ndowooza kyandibadde kirungi Uganda ngaffe bannayuganda okuyita mu Ministry ya Finance okuyita mu kitongole nga babadde bataddewo ekya Electoral Commission oba yenkola gye bagala okukozesa okubanga tuwa ssente ezisobola okuyamba ekibiina okuyimirira ku magulu gaakyo abiri okuba ekibiina nga kisobola okusasula rent ekibiina nga kisobola okubeera ne police analysis ekibiina nga kisobola okubeerako ne bastaff abakolera ekibiina nga siba bya bufuzi ekibiina nga ekitatambulira mu okusabiriza buli ssaawa kyandibadde kirungi era nkiwagira nnyo. Tweyanza nnyo tweyanzege Mwami Frank Lusa ye county representative wa Netherlands Institute of Multi-Party Democracy in Uganda. Tutunulidde ebyobufuzi okusingira ddala nga tutunulidde ensonga ya ekibiina kya NRM n'ebibiina by'ebifuzi ebyenjawulo butya bwe bigenda mu lusirika olw'ekika nga kino NRM mweri oba mwetuta abaka baayo mu kiseera kino okugezaako okwegeyamu n'okulaba nti banyweza ideology y'ekibiina party cohesion n'okulaba nti batunda manifesto yaabwe eri bannakibiina bennyini kubanga bye bakwatibwako ensonga. Atulaba ku Soul TV tujja kumulamu katono ate bwe tukomawo awo tujja okutandikira tutunulire na biki obolewo betuteeka okusuubiramu lusirika lwa NRM ekyankwanzi ate n'ebibiina ebirala biki bye bisobola okukola obaolyawo okulabika nti nabyo bikozesa facilities eziri ekyankwanzi ku National Leadership Institute etunulirwa ate nga eya NRM. Lwaki abantu batuuza okutunulira National Institute nga ey'ekibiina kya NRM lwaki nedda? Katukomewo tova ku Soul TV tukomawo. Mutelevu oli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso amanya nze tusima Apollo tugenda maaso ne sawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze ngewagirwa aba Cuts and Deo Surveys Limited. Aba Cuts and Deo bagamba nti bwabanga otegeka gula ettaka otegeka kuzimba otegeka kukola project ez'enjawulo ku ttaka kakasa nti osooka n'obatuukirira ne bakuyambako kubanga ensonga y'ettaka mu ggwanga Uganda yafuuka nsonga nzibu erimu abafere erimu ababbi ate kizibu nnyo okukakasa nti ekyapa kyebakulaga kituufu. Bano bajja kuyambako okukakasa nti ekyapa kituufu bajja kuyambako okupunta ettaka bakakase nti ettaka lyogenda ogula lazima tuufu era n'ebipimo byebyo ate bajja kuyambako okukola ku transfer forms bakuyambe n'okulabika nti ogoba ekyapa. Abakatsandewo bakozesa teknoloji y'omutindo ate nga abantu besimbu bali matuga ku mayiro 11 ku Bombo Road awono offices zaabwe ziri okuliraana ekuba eryambuka erigenda ku Matuga Health Center 2 ate nga n'ennamba z'essimu tuzirina tusobola zikuwa ate nga enamba ezo ziri ku WhatsApp. Enamba esooka yeya noti 772 noti 5 noti 551 eyokubiri eri noti 75 noti 192 awono ojja kubanga osinkanye aba Cuts and Deo Surveys Limited babeeringa basobola okunyonyola ebisinga ku ebyo ku bye bakola. Kitubamanyiiko nkugamba bulijjo nti bantu besimbu bantu bamazima mbatuukirire babayambeko mu nsonga eyo transfer forms n'ebirala babikolako bulungi. Tugenda maaso ne program tunulidde demokulasiya yebibiina ebingi butya bwesobola okukulakulana nangeri ki interventions oba ebintu ebimu bisobola okukolebwa okulabika nti enkola eno eyongera okunywera n'okugundira mu ggwanga Uganda nga bannakibiina kya NRM bo obolyawo bali ko level gye batuuseeko olaba nga bafuna balina n'obusobozi obwo obufuna zirwits z'ekika kino nga gye twalabye olunaku lw'eggulo ababaka basimbudde bonna bagenze ekyankwanzi gye bagenda okumala weeks 13 paka ennaku z'omwezi 29 April nga batendekebwa
nga bafuna okwegeyamu ku manifesto butya bagenda okukwasaganya manifesto ya President Museveni 2026 butya bagenda okugifundinga kuba be bagenda mu parliament be batematema ensimbi eza budget butya bagenda n'okunywerera ku mulamwa gw'ekibiina kya National Resistance Movement bimu ku ebyo ebizimbe bibiina ideology omulamwa gw'ekibiina mukulu bannakibiina bebanga sibanywevu mu ideology oboolyawo ekibiina kibanga tekirina biseera bya mu maaso biryawo so embeera yeeyo nga wetuli olwaleero tubuuza nti Kyankwanzi ku mulundi guno agenda kutambula atya lwaki Kyankwanzi National Leadership Institute bannayuganda ate abamu bagitunulira nga facility ya NRM kiki ekireesebwa embeera eyo Frank Lusa mu kitundu ekisoose abuuziza nti oba ayogedde ku nsonga ya okuba nti tetuna kulabayo ekibiina kya byabufuzi kyonna ekigamba nti kigenze okutwala abantu baki Kyankwanzi ne bakigaana oba ekisabye era ne bagaana nti temugende Kyankwanzi kuba tetuna kulabako kibiina ekyebufuzi ekirala ekisobodde okutwala abantu baki Kyankwanzi naye nga ate Kyankwanzi National Leadership Institute ly'essomero ly'ettendekero ery'ebyobufuzi lyokka lye tulina mu ggwanga nga bannabyabufuzi n'ebibiina gye bandifunye akaseera ne bagenda ne batendekebwa kuba facilities kyetuwulira gye ziri ebizimbe bwebiri ebikozesebwa mu kusoma n'okukola kijja ebiri waliyo n'ensonga ya nationalism oba patriotism nti batuukayo bafuna akaseera akakokutunulira values z'eggwanga ziri ki biki munnansi byateekwa actually Kyankwanzi abakulembeze bokka ne bannansi bennyini wateeka okubeerawo programs ez'abantu okutwalibwa Kyankwanzi nga bwe zaali mu ntandikwa nzijukira abakulu nga Honorable Nobert Mao nzukira nga bakulu nga Honorable Ndoza Mike Mabike bagendako Kyankwanzi abamu batwalibako Kyankwanzi n'abaana b'amasomero bennyini abali mu higher institutions of learning ndoza nabo bwe bagendayo mu biseera ebyo bandibadde bagendako Kyankwanzi kuba ye National Leadership Institute yokka gye tulina mu ggwanga lyonna ne lwaki mu kiseera kino National Leadership Institute erowoozebwa oba etunuulirwa nga facility ya NRM kyekibuuzo mwami Frank Lusa kansubire nti okomyewo tuli ku mpewo nandikubuuza ekibuuzo kino era kankikubuuze nti lwaki National Leadership Institute mu kiseera kino ate etandise oba eze etunuulirwa nga facility y'ekibiina ekiri mu buyize kya NRM ndowooza ekyo kiva mu byafaayo omanyi nti abantu endowooza zaabwe oba kyebalowooza ku kintu kisinziira nnyo ku bize bibaawo mujjukire nti twalina waliwo ekiseera nga tetulina bibiina mu Uganda mu periodi eyaliwo wakati wa 1986 paka 2005 we twalonda mu referendum ogenda mu bibiina mu nkole y'ebibiina twabeeranga mu movement system yali egamba nti tewali bibiina ffenna tuli mu mugendo gumu buli munnayuganda ali mu movement ate bw'oba oyagala okwesimbawo oba okukola okugenda mu byobufuzi olina okuyimirira ku individual merit mu budde obwo Kyankwanzi yali etambulira ku ideology ya movement n'olwekyo abantu nga bagimanyi nti ya movement etambulira ku bayigirize ebikwatagana ne movement n'obukulembeze obutambulira mu nnono z'enzikiriza ya movement bwe yali naye ate movement eyo bwe yaggwa nga system ate neefuuka kibiina waliwo abantu abazze nga tebakolawo njawulo bagamba kirabika kikyaliwo ekityo eno kati kya kibiina kya NRM n'olwekyo abakulembeze abatali banjawo naddala abali mu bibiina ebivuganya gavumenti bakirabanga nti oba ogenda Kyankwanzi bajja kuba bakuyigiriza bintu bya kibiina kimu kyokka naye ate nga booleese point eyo ya National Leadership Institute ensonga eyo ndowooza nkulu nnyo twandigifumitirizaako kubanga leadership eyamba buli omu twandyagadde tubeere n'abakulembeze ab'obuvunaanyizibwa abategeera obukulembeze bw'eggwanga kitegeeza ki obukulembeze bw'eggwanga mu nsi egenda ekyukakyuka amangu omanyi Uganda teri island Uganda eri mu Africa eri mu world waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu mawanga
nti omuntu bonobeera nga onoosobola okubeera omukulembeze wa Uganda oba ekibiina ekyagala okuyingira obukulembeze bwa Uganda olina okutegeera engeri gye bamutambuzaamu obukulembeze even globally. N'olwekyo wabeerawo engeri enjigiriza buli omu gye yeetaaga nga tekwatagana na kibiina naye nga yakutegeera entambuza ya ebyobufuzi mu nsi eno eya international. N'okulowooza engeri ki gy'oyinza okutambuzamu interest z'eggwanga mu maaso economically, politically and socially. Mpozi ekiyinza okuleetamu okuwebuuza kiri nti baani abasomesa ekyankwanzi. Awo wayinza okubeera eggumba nti singa tusobola okubeera n'abasomesa ekyankwanzi nga curriculum eri clear ya leadership development nga teriiko gamba nti muzze kubangula abantu kugoberera ndowooza ya kibiina kimu oba ya mukulembeze omu naye mugenda kuyigiriza abantu okubakuza mu byobufuzi nga bwe birina okutambula kubanga ebyobufuzi si kintu kitono nnyo. Ebyobufuzi si byangu. Ebyobufuzi tebitegeeza kuwangula kalulu na kuyingira parliament. Ebyobufuzi birina okubeerako nti omuntu ategeera bintu ki ebikyusa eggwanga, bintu ki ebitwala amawanga mu maaso, economy entambula etya, economy erina akakwata eki ne politics. Politics eggwanga lirina bukwata eki n'amawanga amalala gali mu ggwanga. International market zitambula zitya, bino ebibiina ebigatta amawanga bitambula bitya, regional governments zitambula zitya, biki bye tuyinza okukola okulaba nti abantu baffe babeera mu ndowooza esobola okukyusa embeera zaabwe. Leadership is a broad subject. Kintu kinene nnyo. Si kya just gamba nti kuvuganya na kuwangula na kugenda mu parliament. N'olwekyo nandiroozeza nti singa engeri gye tulinamu National Leadership Institute ekyankwanzi nsuubira kyandibadde na kirungi kino kyogerako ne MyPod wano we tuli kubanga eno tulina okugigamba nti eyambye etya bannayuganda abatali ba NRM n'abalala. Ate nsuubira nti ekintu ekyo ne NRM eyinza obutakiwakanya ne President Museveni ayinza obutakiwakanya kubanga President Museveni azze ayogera nnyo ku nsonga ye ng'omuntu ng'omukulembeze ayogedde nnyo ku nsonga ya ideology nti ideology kintu kikulu nnyo okulooza. Ayogedde nnyo ku patriotism, ayogedde nnyo ku regional integration, ayogedde nnyo ku bintu bya sovereignty ebya Africa okwegatta n'ebirala. Ebyo ebintu tebiriiko nti bya kibiina kino oba kibiina kiri kubanga nsuubira nti ne regional integration ebibiina ebirala biraba ensa eri mu kintu nga regional integration n'ebibiina ebirala birina okubanga biraba ensa mu kintu ekikwatagana ne cooperation ennungi n'amawanga amalala. N'olwekyo leadership singa tusobola okubeera nga tusobola okubangula abakulembeze baffe abatali bamu mu bibiina ebitali bimu mu institute ng'ekyandibadde kirungi naye nga kijja kuba important okulowooza curriculum yeefaanana etya, abagisomesa be baani, bayinza bantu beesimbu, bayinza okubeera respected by all n'abakulembeze abatali bamu. Naye nze ndowooza ensonga gy'oleese simbi twantandise ogirowoozaako mu ngeri ey'ekikulu nga tulowooza nga bannayuganda nga tetwesibye nnyo mu ndowooza nga abakulembeze b'ebibiina. Kyembadde ngenda okugamba wano ku interjectinga ngange njagala kutegeeza nti actually gw'obadde oliyita ssomero lya byabufuzi naye mu ntaputa entuufu ssomero lya bukulembeze si bya bufuzi. Ekireetawo enjawulo nti bye basomayo obaolyawo tebibeera bya kibiina bwe kibeera nga kiri ku kituufu kyennyini. Ebiteekwa okuba nga bisomesebwa mu National Leadership Institute bibeera bya bukulembeze n'okunakyalinga bukulembeze kuba enkola eriwo kati ebadde nnyo ku bibiina by'obufuzi okulabika nti byebizimba abakulembeze be bisomesa abakulembeze be binakyalinga leaders, future leaders. Naye ate ekizibu ekiriwo nti mu mawanga gano agaffe engeri yaffe erikyakula ogenda okusanga ebibiina by'obufuzi nga gye tutandikidde tebirina busobozi obwo bw'okuzimba capacity n'okusomesa n'okuzimba abakulembeze abanaakulembera enkya. So awo wengambidde nti nsanyuse nnyo bwe mubeera nga mmwe abasobola penetratinga policy bwembanga mukitegedde nga bwekitegedde nti bwe tubeera ne Leadership Institute nga lazima mugitakuluza ku kibiina kya NRM nga eri National Leadership Institute kijja kuyamba nnyo kunakyalinga future leaders mu ntegekeyo. Ndowooza kyogereko mu second emu then tugende ku nsonga ndala. Eyo kintu kitundu okyogedde bulungi ensonga ogitaddewo bulungi. Actually ogambye kyandibadde institute ya bukulembeze. N'olwekyo nze ndowooza eno nsonga nkulu era tujja kufuna ndowooza abakulu be tukwatako
tujja kiteeka ku meeza bakirowoozeeko balabe kubanga Uganda naddala mu kaseera kano ke tulimu njagala nkubulira Polo nti tuli mu kaseera akali very critical nti tujja kwetaaga abakulembeze okukolagana oba okukwata awamu nga tutwala ensi yaffe mu maaso ate tulina okubeerako ne consensus ku kiki eggwanga lyaffe kireetaaga weewaawo bwe tuba tugenda mu kalulu tuba tunoonya driver buli mudriver ayinza okubeerako ne style ye y'okuvuga naye nga eggwanga ligenda mu direction y'emu tulina okusooka okutegeera direction ki gye tugendamu ditwagala kuva wano tudde wali okukyusa abakulembeze obeera nga akyusa driver tekitegeeza nti okyusiza direction n'olwekyo leadership institute yadibadde tuyamba ffenna okutegeera direction gye tulina okuba nga tutambuliramu olugendo lwe tukyalina mu maaso ebijja okwetaagisa emmotoka eno etambule bulungi ne bwe tuba tukyusiza abadriver tuleme kufuna bizibu gye lwaga n'olwekyo ekintu nga leadership institute nga eyigiriza ebyobukulembeze nga tebyesibye nnyo ku byabufuzi oba ku bya kibiina yandibadde eyamba era nsuubira nti kino kiteeso kirungi nnyo era kansubire nti abatuuliriza n'abalala bekikwatako bonna tujja kuteeka emikono gyaffe wamu tukitwale mu maaso. TV tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya tuli ne Frank Lusa ye country representative wa Netherlands Institute of Multi-Party Democracy nga ate atula ne ku lukiiko luli olugata oba omukago ogugata ebiina by'obufuzi ebiina baka mu parliament gye tuyita iPod. Tunulidde ensonga ya leadership nenga tugitunuliriza retreats ne caucuses ebibiina oba bannabibiina butya bwe bafunayo akaseera ak'okwegeyamu n'okutuula ne basomesebwa ku ideology z'ebibiina butya bwe basobola okuzimba ebibiina byabwe entegeka eyo mu Uganda etuuseewa. Ensonga eno tunulira nnyo National Leadership Institute Kyankwanzi nga facility ya NRM yo erikomadi tulabe nga Leadership Institute n'ebibiina ebirala oba ebitongole ebirala actually ne civil society organizations nazo nga zisitula bannayuganda kubanze Frank Lusa n'abatulaba kambategeeze nti nze nafunako omukisa ogutuula mu training ate nga training ey'emyezi egiwerako ng'esatu nga tulisomesebwa leadership naye nga weewuunye twali yali ntegeka ya civil society organizations ng'eteekeddwamu ensimbi ebibiina go bimanyi ebya ADENA Steve Tang ne Democratic Governance Facility ebifuna obuyambi okuva ebweru. So nsobola okugamba nti kyenayiga oba kyenafuna mu training eyo academy actually yali National Academy byali bingi ate nga bikulu. So nendowooza nti bannayuganda abakulembeze baffe tubatindika ddi bafuna ddi obukugu mu by'obukulembeze babufuna ddi okujjako kuyita mu activism omuntu n'alagawo akati n'akolawo akatiisa ne bagamba nti yajja otukulembera kyetulowooza nti obaolyawo ki undermininga future leadership mu biseera ebijjeyo mu maaso mu ntegeka eyo. Katono nnyo bwana Frank tulina eddakiika ziringa 5 zokka. Ensonga eno ndowooza kankakase Frank n'abatulaba nti ngenda kuleeta atwala Kyankwanzi nja kumunoonyako muleete wano asobole otutegeeza ku nsonga nga ya curriculum gyoyogeddeko curriculum y'ekikugu Kyankwanzi eriki then addemu ategeeze ensi baani abali eligible okugenda Kyankwanzi obaolyawo ayanukule ne funding eri etya kuba ninamu endowooza Frank nti obaolyawo gavumenti omutemwa gwewa Leadership Institute olwokuba nti NRM yeyoka etera nnyo okukozesa facilities ezo yagwandibanga teguliwo aligned tegufuna buwagizi bumala oba olyawo twandibadde tulina ekisinga ku ekyo singa ensonga eno tuyitwalanga nkulu. Finally, Lusa, Frank, what do you expect from Kyankwanzi? Osuubira nti mulundi guno Kyankwanzi enevaamu ekyenjawulo kuba nkugambye wali mu ntandikwa nti Kyankwanzi ya 2014 twalabanga wavuddeyo sole candidate kya n'ebirala bwe bityo actually bye twogera wano by'obufuzi wano banga bali ebirala ebinene kuba batugambye nti actually kyetumanyi nti babeera ne physical activities abantu bafuna n'ensonga y'okutendekebwa mu kyaka byendowooza nti oba olyawo nabyo byetaagisa mu mbeera eyo. Frank, what do you expect from Kyankwanzi this time?
ekisooka tulina okujjukira nti wadde NRM yafuna abakiise bangi abasukka mu 3 abasinga ku bo bapya abakiise abasinga ndooza abaava mu palamenti eno ebaddeko ye10 abagenda okubeera mu ye11 bayinza okuba nga balinga 10 ebibiri bapya n'olwekyo nsuubira nti guno ekikulu ennyo kye bagenda kuyiga enkola ya kibiina wengeri gyekitambulamu n'enkolagana y'ekibiina ne abakiise baakyo ne kyebasuubira abakiise okuyiga okukola nga bayingidde palamenti kikuba kikulu nnyo ekyo okukiteesaako nga mwakatandika. Ekyokubiri olw'okubanga abasinga bapya nsuubira nti mu kaseera kano wiiki 2 oba 3 zibagenda okumala wamu 2 bagenda kubondinga oba okwemanya babeere nga bafuna enkolagana. Bonding kintu kirungi nnyo era ne mu bitongole byonna mukola ekintu kye bayita team building. Team building is abantu batuula ne bakola exercise wamu ne bayogera wamu ne bayiga wamu ne bagenda ne beemanya ng'abantu ne bayiga okukolagana bulungi mu kifo ky'okugenda mu palamenti beesange nga gwe gusoose okweraba nakyo ekyo kiyambako nsuubira kinaavaayo. Ekyokusatu ndowooza bayinza okuba wadde ensonga y'obwa sipiika teri ku mulamwa naye nsuubira nti bayinza okuvaayo mu kwogera kwagana kwabwe okwo kwa informal nga bafunyemu engeri gye bagenda okukanyamu yagenda okutambuzaamu ensonga ereme kuleeta bizibu nnyo mu bibiina bye oba mu kibiina kyabwe okubayuzaayuza oba mu ngeri emu oba endala. Naye nsuubira nti bwe kinaggweera ekibiina kya NRM kijja kubanga kisobodde abantu baabwe okubanga bali ku basa kimu mu nsonga nyingi. Ekintu ekirungi era nsaba n'ebibiina ebitali bimu ne FDC ne NUP ne JEMA ne UPC nabo bakole entegeka ng'ezo okulaba nti kubanga tuvuze tulaba nti oluusi abantu abakiisa bali mu palamenti n'abakulembeze abali ku kitebe ky'ekibiina naddala engeri ennaku zino nti oluusi basekretary general tebalina mu palamenti oluusi wabeerawo engeri y'obutakkaanya bano bakola byabwe tebategeera kigenda maaso eno naye ndowooza mu ntegeka nga zino n'enkuŋŋaana nga zino enkolagana eyo egenda ne bagigumya neeba nga weeri ate nga yeetaagisa esobole okutambuza programu z'ekibiina obulungi mu maaso. N'olwekyo ku lwange nga atunuulira ebyobufuzi ebyo bye nsuubira okuva ekyankwanzi mu kaseera kano. All right, Frank, any surprise do you expect from Kyankwanzi? Any surprises? No, sina surprise zeninda nkimanyi Kyankwanzi tuze tuziraba zize zibaawo sino si esoose tukimanyi nti bagenda okola tubiinako idea. Siraba nti bajja kubeerawo ekintu ekyenjawulo ennyo ekijjo tusasamaza ekiyinza okuva ekyankwanzi ng'ogyeko abakiise okuvaayo nga basa kimu ku nsonga ezitali zimu. All right, Frank Rusa, Sebo neyanzege tweyanze okuba nti obadde naffe tuwadde akadde tujja kuddamu yola tusinkane olulala ne ttiimu yonna etambudde okutuuka mu bitundu eby'entinda. Webale nnyo, webale ddala Frank. Webale nnyo Apollo, tusiime n'abalabi ba Sol TV mwena mbalamusiza mufune olunaku olulungi. Sol TV kwoli program Omunnyo Ku Makya egenda maaso amaanyi azetusima Apollo ekitundu kino ky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wano wekijja okukoma ate tugende mu kitundu eky'ebyemizannyo. Nkujjukiza nti aba Cats and Dale Surveys Limited beba tuteekamu ensimbi ate nammwe tubasaba nti mbawagire bali matuga ku mayiro 11 bapunta ate nga bakozesa tekinologiya omutindo bantu beesigwa inaba y'essimu ngenda gikuwa bakuyambe kukakasa nti ettaka lyogenda ogula tuufu bakupuntira ettaka balakakasa nti lazima ebipimo byebyo bakuyambeko mu kukola transfer forms bakuyambeko mu kufuna ekyapa ate batunda protein ettaka bantu beesigwa bantu beesimbu ndowooza kikulu nnyo okulabika nti okolagana n'aba Cats and Dale Surveys Limited. Namba z'essimu ne bwenva ku TV ojja kuzirabaako ku TV yo naye eri noti 772 noti 5 noti 55 eyokubiri eri noti 75 noti 192 nzikusomera olw'okuba nti waliwo abuulyawo abatasobola kulaba naye nga batuwulira buwulizi kakasa nti oyitayoko obawagire. Amaanyi azetusima Apollo ensonga ozitegedde nkusuubiza nti nja kufuna atwala National Leadership Institute ajje wano atukakase
biki ebikwata ku nali ekyankwanzi n'ebirala bwe bityo. Katubagalize ate olunaku olungi tujja kuddamu olunaku lujja kuba balaza naye enkya kusaawa 4 wano wenyini tuyina the dialogue yenze kenyini Apollo tusiime tova ku Soul TV beera bulungi weraba. Ebyobukulembeze mu Munnyo ku Makya biwagiddwa Katsandel Surveys Limited. Bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka. Okumanya ebisingawo basange Matugga ku mayiro 11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro ly'Amatugga Health Center 2. Bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Katsandel Surveys Limited.